Kawalya wabasaze wagenda afumbirwe nabagamba dda ffenna twafumbirwa nze nakafumba mali asatu. I have married in 3 marriages. I have cooked in 3 marriages. Nabagamba dda baselebu bamwe baba wasanga muwakana. Kawalya is a living example case. Twala byenga atadde ekikazi kinene bwe kiti abakazi bali ebwiru tibalina basajja. They want younger people like us. So Kawalya okusulawo obwanna mawulire naddukira ebweru. We support him. Mwagala aliyewa. Nenga Kawalya nakusibiridde entanda kera kumacha yoze ebintu. Kawalya simule nyumba. Mukazi oyo nawulidde oyo yakuwasiza ina abana basatu. Balabirire abana babazungu tebababoggolera Kawalya. Twala abana ku ssomero. Aina n'omwana omuto banga nti oyo omukyala ina omwana yakadivosinga baawe omuzungu. Kwe kuwasa case. Era Yesu nisipwe ne badde genda maaso. Nga fa bagimanyiko munda tugimanyo manyo etubyogerako nga mujja mutulumba Junior lwaki osala omugambo lwaki otokomoka omugambo bimala kubaawo ne mga Junior was right. Half of the music industry men are married. Babawasa they are women. Era bangi balina okugenda lwakuba visa America ezibamma ninga ba journalist n'abayimbi babawasiza. So boy child nabagamba eri mu bizibu. The government needs to wake up on the boy child. Amanyi mugatadde nnyo mu bawala. Nabagamba dda tukole ekibiina era keizo oyo nga tannagenda. Namugamba keizi bonna be baawasa abaafumbirwa tukole ekibiina. Tugende wa President 7 tumugambe nti jajja tehabulwa. Nabagamba ajja okwogera. Muga his excellency. Fe twekozeemu ekibiina sako yaffe. Those boys who have been married. Twagala otuteremu sente baagaana. Dagala Sirwanga teyalabika. Keizi teyalabika. N'abalala. Labadaba teyalabika. Levikison namunoonya teyakwata. Bana bavubuka ba Bitusi teri yankwata. The list is endless. Bonna bakatongolo omutongole ono bisibanya babina bonna all of them. Muno yali akola program bonna they are looking for women who have money. So embera y'abakozi mu ggwanga lyaffe yo yennyamiza. Era Kawalya keizi teyasuddewo mulimo gw'NBS nti yabadde ayagala okugusuulawo. Naye bw'ofuna omukazi ng'alina ssente ng'asobola okuteekinga care of you genda bakuwase. So guys, we wish you a happy marriage. Bangambye oli Texas awo but abakyala abo abakulu bagala nnyo batwala mu swimming pool. Guys, omukazi oyo oyina okumukola massage. Simanyi oba obimanyi. Obudde bw'obusinga genda mu gym case. Sagala teba ku deporting within a month. Mujuni obufumbo bwannemye. We are behind you. Gandi cook. Kaya katebya mawulire era bibadde biganye genda ofumbe case. Tukitegeera. Nze nafumba dda. Have experience. Nere yasembayo yankuba. Tasha teyankuba nankasukira ebintu nga we muli mulaba. Women these days are dangerous. Kwa kati abakazi balina nnyo sente okusinga abasajja. These days women are working hard. Kati omukyala ali eyo mbu Junior oya njagala kuwasa soko ndage ku account ye ya bank. Nkuwera vote n'okutya. Gwenda gabulazi account yo. Ngoyinako obukadde bunga 5 oba 2 tubulye.